Kadama bamutemye lwa kugaba kasolo. Kadama bamusse mukama we lwa kwebaka nabbawe. Ono nno akatambi ke katambudde buli wamu. Era ng'engeri gye bassemu omwana ono bannange ekwasa ennaku ekaabya amaziga yennyamiza yeesisittaza simanyi na kumanya. Omwana baamukutte ne bamusiba ne batandika okumutematema ne batematema kafi omusaayi nga we gumufuumuuka eno nga we bamukwata akatambi. Kati nno nga bamulanga kuganza mukama we. Ono yakolako bu voice note obumu n'abuweereza mukwano gwe ng'amugamba ye amisinga okwegatta. Era obutambi obwo ng'agamba era ng'alaajana ng'agamba mukama we amusaba naye tasobola kugumiikiriza, agenda mmala gamuwaako omulundi gumu. Kyatamanya nti ekyokuwa mukama we omulundi gumu kisobola ofuuka ekyobulijjo era kisobola omuviiramu okuttibwa. Yenze Sheila Adita atanaba kusubscribinga ku YouTube channel yange. Kwata kukade buli video yonna gye ntekayo ekutuukeko bulungi nnyo naye ate era subscribinga. Buli video gye ntekayo gwe kakasa enti nno okomentinga tumanye endowooza yo ku butambi bwe tuba tutaddeyo. Tuli katambi ka mukozi munnaffe yagenda ebweru okwenogera ku ssente. Ono nno ssente tazifunye wabula akomyewo nga mayiti. Teekako n'okuba nti yadde ng'afuuse mayiti tasobola kuddizibwa wano mu ggwanga kubanga abazadde ssente zibabuze tebaziyina. Naye ate abaana abawala kiki? Ono okwegatta kwe kumusizza. Okwegatta kwe kumusizza. Okwegatta kwe kumuleetedde okufa nga muswavu. Okwegatta kwe kumuleetedde okumukwata obutambi ng'ali bwerere teekako n'omutemaatema nga bwe baagala. Abantu abatwala abaana bano ebweru simanyi oba lwaki tebababulirira kimala nti gwe woba ogenze okukola oba togenze kwebaka na musajja. Era singa babategeeza nti nno woba ogenda eyo ebintu by'okwegabagaba by'olina okuvaako. Bw'oba ogenze eyo togenzeeyo na musajja, ogenzeeyo na mukazi, so tosuubira nti ogenda tuuka eyo ofuna omusajja, tekisoboka. Babatendeke ku mateeka agali mu nsi eyo ze mugenda mu nti ensi ezo tebakwatagana na bwenzi ng'oli mugwira. Munnansi asobola okwenda era ky'ovulaba nti babeebakako naye gwe omugwira toyina lukusa lwonna lwenda. Toyina lukusa lwonna lwagala mukamaawo, toyina lukusa lwagala mwana wa mukamaawo, toyina lukusa lwagala muntu yenna eyeekuusakuusa eyo kweyo kwaga maka gy'ogenza okukolera kubanga osobola ofuna ebizibu. Babattanga bulijjo, babawanga obutwa, babatemaatema, babatuganga naye ebiseera ebisinga eky'okubassamu mukyereetera. Era nze mbeera mbagamba nti Abawarabu abasajja tebakwata oba owaayiriza okulekanga bali abasajja babiri oba basatu basobola okukukwata. Naye bw'abanga ali musajja omu tasobola kukukwata, abasinga abajja ne babagamba mukama wange yankwata biki baba balimba. Tebasobola kukukwata. Naye Omuwarabu gy'akoma okwesesaasesa n'akukwata kabina ng'oseka, n'akukwata ku bbeere ne weesesa, n'akukwata mu busolo n'oseka, aba akimanyi okkiriza. Era oluddako aba akimanyi wakugamba mpa ogenda kumuwa. Babasuubiza obulabolabo ne batandika beeweesa obulabo ne batandika okubawa obusente olw'okuba bakimanyi muva eno nga muli banaku. Igwe sente zigenda kuziba amaaso ozikwate kyo kiveemu nga kyaluberera nga buli wajja ne sente akuwa igwe naawe n'okola otya n'omuwa. Nene weerabira ki ekigenda okuvaamu nti oyinza okuttibwa. Era ng'abasajja si beebatta abaana abagenza okukola ebiseera ebisinga abakazi beewaka beebatta abawala ababa bagenza okukolerayo. Nti atuuka ekiseera n'akulabanga ggwe ekintu ekitiisa, n'akulabanga ggwe ayagala okuyingira mu kifo kye, n'akulabanga ggwe ayagala okumulwanisa, n'akulabanga ggwe ayagala otwala amaka ge, n'alabanga ggwe ayagala okwefunza ebibi, agenda kukuggyawo. Ate era nga teri musango n'ogugwe bagenda kumuvunana kubanga mu nsi z'abo abantu obwenzi musango. Era bw'okwatibwa omuntu wakukwata basobola okukutta ne wabanga si mukama wo gw'okolera. Asobola okuba omuntu yenna. Bannange mweddeko, mukuume sikaati zammwe, mukuume ebitundu byammwe eby'ekyamakola okomewo.
okwegatta ogenda kukusanga. Yenze Shila Adita olowooza ki Katambi kano?